Abanyarwanda ne bajja after 1926 ne babeera wano ne bakola n'amaka ne bazaala n'abaana. Maama osanga Munyarwanda, taata Munyarwanda, naye lwakuba bazaalidde wano tekikufuula Munnayuganda. Okuzaalibwa wano just to be born in Uganda, you are not automatically nti oli Munnayuganda. Constitution yaffe n'etteeka lyaffe lya immigration ligamba nti Omunnayuganda yoyo omuntu azaliddwa omu ku ba parents be nga Munnayuganda oba bombi, omu nga Munnayuganda oba bombi nga Bannayuganda. Okitegedde? Kiba kitegeeza either both parents Bannayuganda oba one of them is a Ugandan. Yes, Abanyarwanda tulina tribe mu constitution yaffe gye bayita Abanyarwanda, the Rwandese, abo be Uganda. Bano Abanyarwanda Uganda nga tebanaba kusala boundaries mu 1926 waliwo nga basala boundaries basala 1926, right? Bwe basala waliwo Abanyarwanda abasigala Uganda na waliwo n'abo abakolaki abedde eri Rwanda wenyini. Akati Abanyarwanda bano abasigala eno Uganda beturukogonaizinga amateeka gagamba nti olina okubanga wakiri omu ku bazadde bo Munnayuganda wawu. Si wawu bagamba wawu Munnayuganda wawu. Naye kati bano bombi si Bannayuganda ne bazaala ono omwana ne bamuzaalira Uganda. Kati tulinawo window emu eyamba kategori y'abantu. Tubagamba jangu wano tulina office gye tuyita citizenship office. Ojje weewandiise okole kye tuyita naturalization. Naturalization kiraga nti ozaaliwa wano obadde wano emyaka gyonna 20 wadde nga abazadde bo si Bannayuganda n'oweregisteringa n'ofuuka Munnayuganda. System eno gyeri wano ate nyangu nnyo. Naye kati abantu bano tutangaze abantu tubalungamye ku issue eno ey'Abanyarwanda. Kenjagala osembyayo ku nsonga ya passport y'ensonga yaba yemu ku tribe wano ezimu Abanyarwanda kuba jevuddekaawo emabegaawo nalaba bali bamuyita Mwami Frank Gashomba naye mulugunya nnyo ku kitongole kino ng'agamba nti Abanyarwanda bangi bamutuukiridde nti ekitongole kino kiba mu passports era ye n'akifuula nti musosola Abanyarwanda ate nga Bannayuganda ne musemateeka mwebali nti balina okuba nga bafuna passports. Ensonga eno yo mugikutte mutya? Temugisanzeemu obuzibu kubanga bwe tuba tutunuulira Rwanda ne bannaffe Abannarwanda abali e Uganda abannansi baffe bennyini oluusi oyinza obutaawula. Temusanze obuzibu mu kintu kino? Ensonga eyo naffe twagiwulira eya Gashumba naye njagala kubaako kyenjogera. Abanyarwanda tulina tribe mu constitution yaffe gye bayita Abanyarwanda, the Rwandese, abo be Uganda. Bano Abanyarwanda Uganda nga tebanaba kusala boundaries mu 1926 waliwo nga basala boundaries basala 1926, right? Bwe basala waliwo Abanyarwanda abasigala Uganda na waliwo n'abo abakolaki abedde eri Rwanda wenyini. Akati Abanyarwanda bano abasigala eno Uganda beturukogonaizinga mu 1926 mu kaga constitution beyogerako be bali mu constitution. Naye kati tuze tusanga abantu bayitirivu nti bajja wano bajja after 1926 Abanyarwanda ne babeera wano ne bakola n'amaka ne bazaala n'abaana. Constitution yaffe n'etteeka lyaffe lya immigration ligamba nti Omunnayuganda yoyo omuntu azaliddwa
omu ku ba parents be nga Munnayuganda oba bombi omu nga Munnayuganda oba bombi nga Bannayuganda okitegedde kiba kitegeeza either both parents Bannayuganda oba one of them is a Ugandan. Yes, kati bano mama osanga Munyarwanda tata Munyarwanda naye lwakuba bazaalidde wano tekikufuula Munnayuganda okuzaalibwa wano just to be born in Uganda you are not automatically nti oli Munnayuganda nedda ssebo teeka zisibeyogera bw'ozaalibwa wano naye nga parents bo si Bannayuganda kitegeeza toli Munnayuganda. N'olwekyo abo ezo group z'abantu abadde beemulugunya nti nze nazaalibwa wano n'ensomera wano nenkola buli kimu wano bajja wano ne bamuzaalira wano naye bamuzaala ng'abazadde abo si Bannayuganda bombi Banyarwanda. Taata aviira Rwanda maama naye Munyarwanda ne bazaala omwana ono. Kati omwana engeri gye bamuzaalira wano bwe bajja wano okukola interview nga tamanyi eby'e Rwanda kyokka nga bamuzaalira wano nga ndi wano batera okuba begomba eyo ne Sembabule eyo Kiboga Masaka eyo Mityana eyo waliwo ekitundu kati n'osoberwa taata si Munnayuganda maama si Munnayuganda kati be bazaala abaana bano kati abaana bo balowooza nti Bannayuganda lwaki lwakuba babazaalira wano omuntu nti banzaalira Mulago Hospital simanyi by'e Rwanda sigendangako e Rwanda ndiwe Masaka maama wange ne taata bajja ne basenga eyo kati ebiseera ebisinga obungi tubatuma ne baleeta abazadde baabwe kati bwe baleeta abazadde baabwe wano tubabuuza ebibuuzo of course naye toweesanga nti abalala bafuna ne national ID naye mu bukyamu era kembadde nzijjako nti abamu balina ezawano n'ez'e Rwanda. Exactly. National ID jjukira nti mu 2014 nga tutandika okugaba national ID tetwalinako information eri awo oba database nti tusinziirako okugaba national ID. Buli omu bwe yajjanga bwe bamuwa ID oja nze nviira wano n'oteekamu ne bagikuwa scrutiny teyaliwo twali tutandikira from scratch naye kati information yeje eri mu system ndi taata wo maama wo aviira wano kati kyova olaba obuzibu obwo bubadde ki kati omuntu ku surface atamanyi mateeka yagamba naye omwana ono yazaalibwa wano lwaki mu passport asomedde wano kuva nasale naye nga takitegedde mateeka amateeka gagamba nti olina okuba nga wakiri omu ku bazadde bo Munnayuganda wawu si wawu bagamba wawu Munnayuganda wawu naye kati bano bombi si Bannayuganda ne bazaala ono omwana ne bamuzaalira Uganda kati tulinawo window emu eyamba category ey'abantu tubagamba jangu wano tulina office gye tuyita citizenship office oje weewandiise okole kye tuyita naturalization. Naturalization kiraga nti wazaaliwa wano obadde wano emyaka gyonna 20 wadde nga abazadde bo si Bannayuganda n'oweregisteringa n'ofuuka Munnayuganda. System eno gyeri wano ate nyangu nnyo naye kati abantu bano tebaagala kuwulira ekintu ekyo kye tuyita naturalization gamba musosola mutyanze nze yazaaliwa wano e Masaka ate mala okwewandiisa okufuuka Munnayuganda ate nga banzaalira wano e Masaka balinawo ne window eyo window eyo eri enakyoze ate tubanguya si kizibu kasita oba oleeta ebintu byo nti nasomera wano oleeta ebyo wasomerako taata wo n'aleeta tiketi ze yasasulirako emisolo eddeeyo oba kintu kyonna ekiraga nti abadde wano mu myaka 2 oba n'okusingawo window ya naturalization ne tuba register ne tubawa passport era bangi nnyo tubakoze ekyo naye lwakuba kati waliwo abamu abatagala kuwulira ekyo ekigambo kya naturalization kibawunyira zizi bagala kukiwulira nze ndi Munnayuganda nazaaliwa wano batera okugamba nti I am a Ugandan by birth okiraba ndi kubanga banzaala wano
naye kati tutangaze abantu tubalungamye ku issue eno ey'Abanyarwanda especially ate si Banyarwanda bokka tulinawo ne Bannakenya n'abaviira e Congo Basudani bonna group ezimu naye kati kasita obeera nga abazadde bo bombi siba wano oba omu ku abo naye kasita omuzadde aba omu nga Munnayuganda tobaako buzibu obeera citizen kati teeka bali confusinga n'erina erya America yo kasita ozaalirawe bakuzaalirayo obeera America maama wo kasita abeera n'olubuto n'alinnya ennyonyi ne bwaba ennyonyi tenaba kugwa ku airport naye ng'eri mu space ya America bakubala nti oli mu America babikola bagenda mu America ono Trump yagezaako okukijjawo naye ndowooza kyagaana Abannayuganda baagalwa njagala kubakubiriza nti passport muzisabe mu budde muve ku bino ebyokukozesa aba brokers betuyita third parties passport gyesabire weesasulire sente okwata sente ate n'owa omuntu nti akusasulire passport kubanga abantu abafere bano bakeera wano ku kkubo nga banoonya sente n'olwekyo kasente k'ofunye mu bugubi tokakyajamya bwotyo kati twala obudde bwo osabe passport yo obeere nayo saba passport osasule osirike nga bwe engombo wegamba enaku zino mu kifo ky'okupapirira bw'oba olina olugendo ne bw'oba tolina lugendo applyinga passport yo obeere nayo olugendo lukusange ng'olina passport yo mu nsawo oleme okubuguutanirira abafere bwe bagenda okusangira bakubbeko sente zo neyanziza neyanzeeke weewaawo